Ebyokwerinda binyezeddwa ng'omupoliisi Nixon Agasirwe Karuhanga yaliko omuduumizi wa Flying Squad aleetebwa kkooti e Nakawa maaso g'omulamuzi akulira kkooti eno Esther Nyandoyi. Ayingiziddwa mu kkooti era oludda oluwaabi lubaddeko bannamateeka bakulembeddwamu Richard Birivumbika, Joseph Kyomuhendo ne Doreen Erima. Omulamuzi amboozza olulimi lwategeera obulungi lwe baba bamusomeramu omusango n'asaba lubeere Lungereza. Bamusomedde omusango gw'okutta eyali omuwaabi wa gavumenti Joan Namazzi Kagezi eyakubwa amasasi ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu mu mwaka gwa 2015 ekiwaatule era nga takkiziddwa kubaako na ky'annyonnyola olw'obunene bw'omusango guno. Oludda oluwaabi lutegeeza ng'okunoonyereza ku musango bwe kukyagenda mu maaso ne basaba bongerweyo kadde. Inquiries into this matter are not yet complete. We are praying for an adjournment. Agasirwe awanise omukono n'asaba omulamuzi okulindako bannamateeka we batuuke kubanga tebategedde olunaku olwayo olwaleetebwa mu kkooti. The lawyer would know how to execute his duties better and be here in time. Court cannot wait for a lawyer. Agasirwe abuulidde omulamuzi nga bw'alina eddembe okukiikirirwa munnamateeka we yenna gw'aba ayagadde. Omulamuzi Nyandoyi amutegeezezza nga munnamateeka bajja kufuna ebibadde mu kkooti asobole okumukiikirira omulundi oguddako ate nga tannatuuka ku ddaala lyakubaako ne kyayogerera mu kkooti bw'atyo omusango n'agwongezaayo okutuusa ng'ennaku z'omwezi 8 omwezi ogujja era ye Agasirwe n'alagira atwalibwe mu Upper Prison e Luzira. His lawyer can access the court record and get the next date. For now, the matter is adjourned to the 8th of July at 10 a.m. and the accused is remanded to Luzira. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.